الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا twerekera omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Juma yaffe ey'olwaleero esembayo mu mwezi gwa Shaaban oguddirira omwezi gwa Ramadan tugikwatidde ku Masjidi ya Mutesa One Rail University ssetendekero ya Ssaabasajja. Erimu okubanga siyakuza aya zitambula bwe zityo zonna zitulaga nti omuntu wakufa. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ibada. Katibu waffe olunaku olwaleero atubuulidde obukulu bw'okusiba omwezi gwa Ramadan nawa ekisiibo ky'omwezi gwa Ramadan gye kiva. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta ibada enaabeera ng'ejja kutaasa omuntu oluvannyuma lw'okufa nga y'ey'okusiiba. Fanaada rabbul mu'minin, Allah n'akoola abakkiriza n'agamba ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaykumus siyam, okusiiba kubalalikiddwako. Amakulu nti tewalakkirizibwa kusiiba okujjawo ngakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga mukkiriza ng'ava mu sifaati ez'abakkiriza Allah ziyatuwa mu surati Mu'minun ng'etandika n'agamba nti kama kutiba ala alladhina min qablikum, sifa basoose okusiiba wabula n'abakulembera basiiba. Wamala okusiiba Allah yaleetamu kyafuna, mu bye byafuna ng'amaze okusiiba afuna taqwa. Lidhan qala Allah la'allakum tattaqun, mubeerenga mufuna taqwa. Amakulu buli muntu yenna bw'anaasiiba agenda kufuna okutya Allah nga ate okubanga asiibye nabba ate ebada eri ebikutuukirira n'ebifanaganako bwe bityo. Lidhan okusiiba kyatteeka eri abakkiriza. Kisalidde okubanga twebuuza ffe ng'abakkiriza ekibuuzo ng'ekibuuzo kyetaaga ansa, kaifa nastakbiru Ramadan min baabi al-istidad, twetegekera tutya oba twolekera tutya omwezi gwa Ramadan mu mbeera y'okubanga twetegekera omwezi ogwo, tukole bitya, biki bye tutandidde okubanga tukoleramu. Katibu akuutidde abantu okozesa obulungi ebiseera bye balimu oba ebiseera Allah byabasanzizzaawo. Tambula walwaqtu kasayf in lam taqta'hu qata'ak, wakadhalika omuntu alina okubanga amanya ebiseera omuntu byalina biringa kitala. In lam taqta'hu qata'ak, ye bw'atabyanguyira n'abitema bigenda mutema. Singa omutayanguyira ebiseera n'abikozesa nga walina bikozesa byo bigenda kubeera nga byo bimusala. Amakulu nti nno yanguyiriza okubanga ebiseera obikozesa nga tebirina kugendako, kitegeeza kino okuba bisoose okubanga obijjawo tebirina kujjawo. Wakadhalika walwaqtu aghlab min adh-dhahab in lam taghtanimu khayran minhu dhahab, singa togezaako n'okozesa biseera by'olimu, ebiseera by'olimu bisinga n'ezaabu webisinga zaabu ebbeeyi, singa togezaako n'okola by'osaanidde okukoleramu mu biseera ebituufu bibigenda. Amakulu nti nno akaseera ke tulina ke kaseera Allah mwakubisaamu empeera z'omuntu, ke kaseera omuntu mwakolera ibaada n'agifunamu kyatasuubira na kufuna. Hava min baabi ma'rifatu sharafu zamaani, omuntu n'amanya nti nno omwezi guno. Bw'atyo ayongedde n'abakuutira okuleeta nniya ng'ogenda okusiba omwezi gwa Ramadan. Omukkiriza asaanidde okubeera n'enniya gy'alina ng'agenda omwezi gwa Ramadan entukuvu, ng'amanyi nti nno agenda kusiiba ng'asiba ku Allah subhanahu wa ta'ala, badalan okubanga agenda kusiiba ng'ayagala abantu bamulabe, okubanga agenda kusiiba okuba nti alagala abantu basiiba naye n'asiiba. Si bwe tukola, wabula omukkiriza asaanidde okuba n'enniya entukuvu ng'agamba nti agenda kusiba ku mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki tukubiriza okubanga tuleeta nniya? Olw'ensonga nti bangi baagadde okubanga batuuka mwezi gwa Ramadan Allah n'atakubatuusaamu. Abantu bangi baagadde okubanga basiba omwezi gwa Ramadan bagumaleko, wallahi ne batagumalaako, olw'ensonga nti nno Allah yekka yakola qadar. Walidhalika Ibn Abbas radiyallahu anhuma yabeera nga tugamba hadithi etuufu n'agamba nti inna Allaha azza wa jalla kataba alhasanat wassayi'at thumma bayyana dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala yamala okubanga awandiika ebirungi n'ebibi, amakulu omuntu by'aba akoze oba byagenda okubanga akola
Allah subhanahu wa ta'ala abiwandiika. Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam anannyonnyola mu hadithi eno nagamba nti faminhum bihasanatin falam ya'lamuha katabaha Allahu lahu indah hasanatan kamila. Mulimu abantu abamu nga bafuna ebirungi naye nga nabo ekituufu kyo kiri tebamanyi oba babikolako. Omuntu singa aleta nniya nga nzijuvu n'aleta nniya nga ntuufu, Allah subhanahu wa ta'ala n'amutwala nga yakasiibako olunaku lumu oba nga tannaba kubanga asiiba naye nga abadde n'enniya ey'okusiiba omwezi gwa Ramadan, Allah amuwandiikako ekisiibo olw'ensonga kinaabadde n'enniya entuufu. Naye katosirika kutuba eyokubiri akuutidde abayisiraamu oba abakkiriza okuwenyenya mu mwezi gwa Ramadani okukkiriza nti bakola mazambi era bwe batyo benenye ensongako okusoboka enjagala tuteere oba tubeere nga tukanootinga atama yusamma atawbatu sadiqa. Abasinga abaddu tulina amazambi naye tetufa okuba nga tugenenyezaaku, naye singa omuntu ayingira omwezi gwa Ramadan asanyuka okubanga asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe. Buli mwezi kwe tugendamu shahru tawba, mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omuntu kubanga yenenyezaamu ne Allah kubanga amusonyiwa. Singa omuntu tafaayo n'akozesa akaseera kano kagendamu okubanga asaba Allah amusonyiwe, obundi kano ke kaseera katasinza okubaako ebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala okubanga asonyiwa amazambi g'omuntu. Omwana Adamu asaanidde okubanga ye kennyini ategeeramira ebintu wammanga Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amusonyiwa amazambi ge. Ekisookera ddala okubanga tawba etuukirizibwa oba etuukirira olina okubanga olina obulombolombo buno wammanga. Amma asharutu al-awwal al-iqraru ala dhanb, omuntu nabeera nga yeekakasako nti yakoze edhambi. So togenda n'ogamba nti nsonyiwa Allah ate ng'olina nniya ekyokubanga ogenda kukola edhambi. Tugenda mwezi gwa Ramadan n'osisinkana n'omuntu ng'ayagala kukola tawba mwezi gwa Ramadan naye nga nti alina nniya ekakasa nti omwezi gwa Ramadan ogunaku bakagenda kuddayo. Ekyo si kibayita iqrar, ekyo si kibayita okubanga omuntu yekakasako edhambi. Wekakasako edhambi ng'okimanyi olikoze, wakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. akasembayo akuutidde abasiraamu okumanya amateeka agafuga omwezi gwa Ramadani na biki by'oteekeddwa okukola ne by'oteteekeddwa kukola ng'oli mu kusiiba. Kimusaanidde oba kimugwanidde okumanya bino ebintu wammanga ebikuŋŋaanira mu taallumu ahkaamu fiqihi as-siyam. Omuntu asaanidde okubanga amanya amateeka agakwatagana ku kusiiba. Hadha ma yushbiru bi arkaanu siyam. Omuntu amanye nti nno empagi z'okusiiba ziriwo ziti era amanye nti nno nzirina oba zituukiridde okubanga nsiiba. Walwajibaatu siyam, n'ebikakata ku kusiiba. Wa sunani siyami aidha, omuntu amanye ebya sunna mu kusiiba. Wa mubitilaatu siyam, omuntu amanye ebitta okusiiba kwange byebiriwa. Wakadhalika makruhaatu siyam, omuntu amanye ebitema mu kusiiba. Ebyo osaanidde okubanga obimanya. Tula wansi buuza sheekh obimubuuze obitegeere, ekisiibo kyo kibeere nga kituuka olw'ensonga kino otegedde obukulu obuli mu kusiiba. Bwatyo katibu waffe ow'olunaku olwaleero ng'amaliriza akulembeddemu abayisiraamu ne basaala swalaati juma mu jamaa. Seyebagala saha Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatu sahaba ila yawm ad-din. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى اعتماد العصر سيصفكم فإن التسبيح صفوف لإقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.